alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli omuujo sinzide okubeera tukubira Fan Pro UG gwe mukutu kwoli nterake ekigalo ku video likinga sheyalingirako abalaka bokisako wansawo ate kigana naawe okubeera gatewe tabo mu conversation ne tubeera nga of course tukubaganya ebirowoozo okusinzira ensonga nga naawe wogenda okubeera nga ozewulira ensonga zijagala okubeera nga tetandikana z'ensonga za mukyala woman MP w'ekibuga Kampala, omukyala amanyikiddwa nga Shamim Malende era nga Shamim Malende ono ajjukirwa nnyo okubeera nga temunange ayimiriddewo nnyo ku baana ba NUP era ng'omukyala ono akoledde ddala omulimu gw'amanyi nnyo okubeera nga temunange atasa abasiba NUP abasobera ddala mu bibiri n'okusukkawo era nga bano emisango gyabwe agiyimiriramu yenga ye anamaliriza nga abantu bano bateereddwa kakati no ennaku zino Shamim Malende abadde abuzebuzemuko era nga abadde tatera kubeera nga teyettanira emirimu gy'okubeera nga temunange awolereza abantu bano kakati no abaana ba NUP batandise okubeera nga tebamwefuulira era babeera nga temunange bamwisamu eggaali nga bagamba nti yatandise okubeera nga temunange yeebuzaabuza era ebintu byakola ekyamazima kiri nti tebabitegeerako ddala lwaki ennaku zino zonna zonna tavaayo okubeera nga temunange awolereza abasibe bamwefuulidde era ng'ebigambo bikutte wansi ne waggulu ngenda kubeera nga tebikuterawo osobola okubeera nga tenawe ensonga oziwulirako nga bibigenda mu maaso saidi ze genda wasawo tuwendowooza golowooza ki ku nsonga zino eza Shamim Malende olowooza akyakola kikyamunyo okubeera nga temunange takyagenda wali mu kooti okuwolereza abaana ba NUP oba naye ye nga yeddembere okubeera nga temunange ensonga zino atakyayagala okubeera nga temunange azeetaba mubeera nga totuwendowooza wansi awo nabakujjaeyo mu nsonga za Shamim Malende ngenda kubeera nga tekuterawo obusambi bulala bungi nnyo tuula butuzikalira subscribing akade ka notification bakakoneko kajja kubeera nga tekakwalatika buli wenaba ndese video Sheikh Ashraf Busuma waduka kujukiza abeerawo nnyo okubeera nga takulombera edduwa gwe wena ayina ensonga ezikyaganye ensonga ezo ajja kubeera nga tazikwasaganya akozesa maanyi ga duwa na Quran mufune ku namba z'essimu eziri mu kubeera nga teziyitawo wansi awo ku buzitikazi kama ensonga zino ate oluvannyuma zijje n'amawulire amalala mangi asobaawo bw'oba gy'oli ng'onoonya ddagala eriwonya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga tewabeerayo eddoboozi lyonna erikukwekula era toviirayo ku puresha y'amaloboozi agava mu bantu. Amaloboozi ago gayinza okuba gatufaanana bufaananyi naye nga si gaffe, gawulikika nga agava mu ffe naye nga si gaabaamu ffe. Honorable Shamim Malende abasibe bano sibe baagala wabula baagala kumanya gw'oli ludda wa, obalaka ki, opulaninga ki, kubanga guno kati gufuuse omuze ogw'okukuba ababaka ba National Unity Platform abalonde n'abakadde, kubanga buli w'oyita ku mutimbagano kati essaawa eno ababaka ba National Unity Platform bafuuse emboozi ku mimwa gy'abantu. Ono bamwesoosaako kino, oli bamwesoosaako kiri, oli bamwesoosaako kiri. Ate ebiseera ebisinga abasinga babakubira mu professionism mwe. Shamim Malende looya ate n'emisango gigenda mu maaso mu ggwanga. Lwaki tali mu kkooti? Abaaye bwe yali azijjamu yasooka kuwandiikira ani? Bw'atali munnamateeka omanyi procedure munnamateeka z'ayitamu okuwoza emisango? Oba olowooza emirimu egiri professional kubanga kutunda menvu ndi lw'otagaleese ku mudaala totunda? Honorable Shamim Malende bano tebali mu kukubanja basibe, bano baagala kumanya w'oli. N'ekigendererwa ekirala kunoonya bunafu ewatali nsonga oba kuteeka nsonga ewatali nsonga ezivumisa ababaka aba National Unity Platform, ezikkakkanya ababaka aba National Unity Platform. Naye kanyonyi kaffe gy'oli kye, tokkiriza eno puresha na maloboozi kuugula. Gano ga kisolo ekyalya nsangi, tegava mu mumwa gwa taata oba tegava mu mimwa egy'ababo. Bano balabe ne bwe kiba ng'oli mu kwejjanjaba nagwo si musango. Bw'ate baba basobodde okumanya nti w'otali emisango gyesiba ate bw'onoofa bwe ginaatambula onaabaweereza oli mu ntaana. Abantu bala mu magoma bakuwaga nti wuttula embwa naye bw'ogwa n'omenyeka be bakutuuma kadduwa nnema. Force eyakkuba ku nsonga z'omwami oba force eyatunuza mu mwami w'okkamera eyali omwami w'okkamera oba eyali muganzi w'okkamera ye force yemu ekutandiseeko olunaku olwaleero. Kitegeeza ekigendererwa kyabwe si kyaggojje, kuba ne bw'onojja bagenda kugamba tetumuleese olwo olutambi lugenda kukyuka omanye atakwagala. Bw'oba n'akabina akayita kaffako, bw'oba neeyisa eddungi agamba oli mwenzi oli mwozoola nga ttimba.
bw'oba n'ekisiga ekirungi akiyita kyawangi, meaning tosobola kusanyusa muntu atakwagala, kubanga omuntu atakwagala eva abeera ayagala kukwata nsobi. Honorable Segirinnya Omugenzi Muhammad yayitibwanga Mr. Update. Bwe yamala okufa, ttiimu yemu ate ye yavuma nnyina eyamuwaananga. Jakana Sulaiman Nadduli suubira nti waliwo akyamanya abaana be kye balidde. Omugenzi Muhammad Kirumira mwoyo gwa ggwanga, abaali mutuuma simanyi oba bakitegeerako nti Muhammad Kirumira yaleka emyoyo emirala ku nsi. Nabwe kityo bano abantu baagala weesuubire ku kyesuuba ekitanywedde, naye nga bw'omenyeka n'okutuka omugongo be bamu abajja okugamba kabadde nga keekaniikirira ki, kubanga ekigendererwa kyabwe tekiba kyaggwe kubaweereza, kiba kyakukwasa ku ssigiri ekwokye, wabula ng'oluusi bakugamba nti ennyogoga, oba oluusi kujja ku mulamu omutuufu oguyinza okuyambira awamu, kubanga bo tebajja kuyamba, bajja kwonoona. Bo kye bajja kusiga bajja kukuulayo. So bamanyi nti akasiriikiriroko nga munnamateeka omutendeke kategeeza kinene naddala mwene embeera. Kuba abamu abatubanja Shamimu Malende essaawa eno nti ali ludda wange abasibe bali mu kkomera, be bamu abakugamba tukozese fomula ey'okuteesa ku basibe. Sirabangayo muntu avuga mmotoka 2 mulundi gumu, oba sirabangayo muntu avuga kagaali na mmotoka mulundi gumu. Mwagala kuteesa, mwagala Shamimu Malende, ekituufu mwagala ki? Kubanga we mukuba executive ya Nuupu, we mukuba n'ababaka aba National Unity Platform, era mu kaseera kano mubiraba ebigenda mu maaso. Ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati. Buli mubaka wa National Unity Platform bamuyinako ensonga, kubanga bo si ba National Unity Platform wadde nga bafaanana aba National Unity Platform. Amateeka si kulenga myera. Ettooke ly'otalese ku display teritundibwa, oba akawagu k'amenvu bakatundira ku mudaala. Amateeka gasobola n'okukola nga munnamateeka taliiwo. Ekirala, Shamimu Malende ali kuladdi mu mateeka, ave mu bwapcoming mu nsonga z'amateeka okusinziira ku ndaba yammwe ey'ebintu, kubanga Lukwago asobola okuwoza nga talabise, Bassegona asobola okuwoza nga talabise kubanga ba senior council. Bwe ki ekikulowoozesa nti Shamimu Malende buli lunaku alina okukola appearance? Ani amanyi abayimbi oba ku by'abayimbi? Omuyimbi kaŋŋambe nga Misa Kisemakula waaludde, bajja ku stage n'ayimba, mukuba engalo ne mumufuuwa ssente, naye ng'ate awo ku stage waliwo ttiimu ekoze oluyimba olwo okuyimbwa ggulumirwe. Bwe togiraba, olowooza omuyimbi oyo abeera ku stage yekka, olowooza omuyimbi oyo akutta akazindaalo ye yekka. So Shamimu Malende oyinza obutamulaba ku stage ng'ayimba, naye ng'ate oluyimba lwolaba olukunyumira ku stage yeyaluwandiise, yalukubidde ebivuga, oba yali muddukubira ebivuga. Wotuna eyali omuduumisi w'amagye ga NATO Wesley Clark 97 paka 22 yagamba mu 21 nga amaze okulumba World Trade Center yalaba Jeno ng'ayina lisiti okuli amawanga 7 agayina okukubwa mu Buwalabu awo, nga kuno kwaliko okuva dda ku Libya, Somalia, Sudani, najja Syria, Lebanoni ne Irani. Gonna ag'amalala gaakubwa, naye Irani yabadde akyalemye. So ekintu kino ekyokuba Irani kyaliwo kuva dda, naye nga babadde bamwetegekera olw'okuba bw'okuba Somalia si bw'okuba Irani. Irani w'amaanyi, so baali bakyetegekera dda ti Irani alina okukubwa. Ekyo kiriko ensonga lwaki amawanga gano galina okukubwa basembeyo na Irani. Ensonga ekola ekyo eva Jerusalem, East Jerusalem, West Bank wekigweraawo. Irani si ly'eggwanga ly'omala gakyoga. Ekisooka tuna history, Persian Empire okuva ku Cyrus the Great, Dario oba empire gye bayita eya Bumedi ne Buperusi. Yaliwo civilization nene, omuntu nga balina civilization baba ne legacy ne kye balwanira. Irani gwanga ly'amaanyi. America yalwana ne Irani nga America ewagira Iraq mu lutalo lw'ekinaana mu 2 paka 88.
America newagira Iraq amanga ga Soviet Union naba ne bawagira Iran ne balwana paka 88 Iran netewangulwa kati omuntu yalwanako na America ne ba alayibe tosobola kulooza nti nojja mu planningira mu ddakiika ogenda omukube bali balina okusooka ku weekendinga bano ba proxy ba Irani ba Libya ba Sudani abaliyambyeko Irani kyovala era okulumba Irani kuno kwonna kwaza oluvannyuma lw'okukuba Hamas ne bamanya bagisesebudde Hezbollah ne baginafuya ne bamanya nti Syria Assad government egudde ne bamanya nti atisi abanamuyambako banafuye kati tulyoke tulumbe Irani kuba mu the art of war sanizwa kugamba omukyayina nti no if you are to attack an enemy you begin from the softest part of the belly tiempisi webe neeri ente etandikira ku lubuto si ku mutwe so bali balina otandikira ebbali eno banafuye Irani balyoke bakwate ku Irani ensonga ezitabangudde amawanga gano ze tuyita unresolved crisis ng'etutte emyaka teri resolved crisis etawanya amawanga gano gonna tujja kumaliza nga yatudda Jerusalem we wali ekizibu Jerusalem East Jerusalem eriko ebifo by'Abayudaaya bingi ebitukuvu ne tempo gye bagamba Yesu mwe yagoba abaali batunda yali Jerusalem naye kakati birimu basiraamu ate Abayudaaya baagala okuzaawo tempo yaabwe tojja kuzaawo tempo ng'amawanga g'Abawalabu g'amaanyi oyina okuganafuya olyoka ojja okuba West Bank so kakati lino lwonna mission nga enkola za kuva mu 97 bazionist Abayudaaya baali baagala okukola nti bateeka tempo yaabwe balina okujja nga banafuya amawanga g'abaki g'Abawalabu so kakati okuba Irani ensonga nnyingiko naye ng'ensonga esinga ensonga ey'okuba nti baagala ebifo ebitukuvu tojja kubifuna nga Irani ekyaliwo y'amaanyi olina okunafuya abasiraamu ekirala nti Irani dominance Isirayiri eri emabega wa kino kyonna Trump yajja mu manifesto ye nga atagenda kukola kikutandika ntalo na mawanga lyonna ayagala Amerika nga teri musirikale wa Amerika boots ze nga ziri mu ggwanga lyonna kakati kyakyuse dda lwaki pressure ya caucus groups ez'Abayudaaya mu Amerika Abayudaaya be bakontrolinga ebyokulwanyisa kampuni ezikola ebyokulwanyisa Boeing, Raytheon, Lockheed Martin ani zi owninga Abayudaaya Abayudaaya be baforcinga Trump okulaba nti akuba Irani so kakati kino kyonna kirimu dominance Israel erina okuba nga ye dominating awo wonna Middle East ne Persian Gulf kyovala abajja banafuya amawanga era nkulayira we banaavaawo n'ettaka bajja gifunako obusibu ojja kulanga nayo bagyesonseza so Israel erina dominating so strategically Israel erina okudominating ekitundu ekyo kyaplaningibwa kuva dda Churchill yakisooka Sematala asooka nga yakagwa mu kye bayita Balfour Declaration n'agamba tuteekewo Abayudaaya batono awo mu Palestine baali bagiyita Syrian Palestine we banaawerayo bo bajja kwekolera ekisigadde bajja kudominating awo kyekiriwo so dominance no olutalo luno lwonna strategy za bonna baali bapulaningira olutalo oluli ewala kiringa wonoobeera ng'olwana ne neighbor wo nga naye obuukawo banneighbor 6 by'owadde mulwana nti akako kasale kajje wange nkakube tebijja kukola olina kulaba nti osindika bwana bumuvumira eri naye akuvume oba ku ssimu kakati olutalo luno amawanga distance nene okuva Irani okutuuka Israel kilomita akumpi nga 14 kakati otosuubira nti no amagye ag'okutaka ganaakolawo balina kukozesa longo range kati Isirayiri obusobozi bwayo bwonna buli mu bbanga kozesa nnyonyi era yali strategy America kukozesa amazzi na kukozesa base zaayo esemberedde Irani bakube Irani strategy yayo ya longo range missile ezikuba ewala short range ezikuba mu kilometers nga 5 intermediate ezikuba mu 10,500 ate ne longo range ezikuba mu 10,000 sobola okuba ebitundu ebyewala so strategy ya buli omu kulaba church na delivering ekyokulwanyisa kyo kituuke kikube gwe nnwana naye wansi kijja kuba kizulwali wadde lusoboka singa America eri determined okuteeka boots z'abasirikale baayo ku ground naye America kyetejja lwaki Afghanistan yabiraba ebyaliyo America yali Vietnam yabiraba ebyaliyo so kakati essaawa eno kwa America bweri nga ewaka bimutwalaganya abantu tebaagala lutalo n'olwe Ukraine lubatamye tosobola kutankuula lutalo lutya abantu lupya bajja kuba bubi so America teri ready yadenga abasirikale bali ready nagwe mbadde njogera nako yawummula amagye naye nga batandise obayitamu musobola okolayo contract ya nnaku 10 buli lunaku $1,000 singa possibility ebaawo era baali agadde naye ebyobufuzi biyinza obutabakkiriza amagye ga America kulandinga mu Irani ekira terrain ya Irani si nyangu nnyo okugenda olwanireko wansi okutwaliza awamu amaanyi ga America ne Israel gonna gaali tebaagala kye bayita protracted war
oba war of attrition olutalo olutwala ebbanga nga mukyalwana babirabye Russia kye byagikola so kakati babadde baagala olutalo luyinza okugwera mu nnaku nnya nga luwedde kyovola balokize kye bayise decapitating target oba preemptive target decapitating tiokusalako omuntu omukono wemba ngenda kukuba ejjinja toninda likasuka omukono gutemeko gugwe wali mbere nga sobola kola ki kukasuka jinja kye bayagadde kyovola abalonchinza ataaka ne bamanya nti katutte ewali Ayatollah Khomeini tunoonye gundi Park Dumila Islamic Revolutionary Guard n'abalala abakulu tubakuberumu ku Saturday ku Sunday tuwayipinga abantu bekalakaase regime egwe nga bamanyi by Tuesday bajja kubanga regime egudde kyagaanyi kati America strategy ebefudde ne Isiraeli tebajja kugumikiza kugenda mu lutalo lunatwala bbanga lwaki kinyigiriza abawalabu baba batali mu mpalana na batamanyi na ntalo za Isiraeli kata UAE Saudi Arabia emirimu tegitambula economy zifa bayina okuforcinga America olutalo luvaamu amangu embiro kakati yo Iran olutalo lwayo kuluprolonginga tuluwanvuye kye bayita war of attrition mukoye kuba America ava distance olabo kuba enkambi ye Bahrain enkambi yebadde enkulu nti misailo za America esinga bwabadde basiterekerawo wonna mu Middle East ti amaato ga destroyer ne Abraham Lincoln agali mu Indian Ocean destroyer emu ebeera ne misailo 9 misailo 9 wosukubanga basindise misailo nyingi zisobola okugwako mu nkuba 5 eryato lirina okudda lifune misailo Iran yasoose kuba Bahrain ne Gulf Strait of Hormuz etegeza amaato ga America egabaga kufuna misailo balina genda ku Diego Garcia kitwala ennaku 3 okutuuka n'okudda so America kiba kijja gikalubira ogenda okima ebyokulwanyisa gyokube kati Iran yo kyeyagala erejja kituukiza America bagikooyo olutalo eruveemu ekisooka ku bino tulabye nnyo amawanga agali neutral ne ba alayi ba USA nga bali neutral tulabye Bungereza ng'egaana nti asijja kwenyigiramu nnyo Spain yagaana okuwaayo beesi yaayo tulabye amawanga nga Cyprus n'abalala bangi abavumiridde olutalo luno so kaakati abo bajja kuplayinga party nene UN it's a defunct tekyaliwo nnyo kumala googera etejja kuplayinga party naye abayinza okuplayinga party nene nnyo mawanga ga Buwalabu kuba America businesses esinga ziri mu Qatar eziri UAE ne wazamanga ga Europe Monaco ne America zezifa kakati business wezifa Abawalabu tebajja kugumiikiriza nga business zaabwe zifa Saudi Arabia uramuko ye company esinga otunda amafuta bagikubyeko ebitundu tekyatunda so bajja kuteeka akasito ku Trump okulaba nti bayita mu ngeri zonna olutalo lugwe so amawanga ga Buwalabu gajja kuba instrumento kuba googera America bageeguya balina interest nnyo mu mawanga so okutwalizaamu ejja kuba volatile ejja kuba yabulabe lwaki ti amawanga mangi kaakati gali suspicious ku US tegajja kutrasinga US ekitegeeza Iran weene survivinga mu buli ngeri ekyegenda okuddako kulaba nti ezaawo misailo zaayo wekiba kyetagana kufuna nuclear bajja kulwana omufuna amawanga nga gatake gagenda kuba suspicious kuba walabyeko n'obusaturating nti after Khomeini tudda ku Erdogan Israel already yatandise dokaya nti Egypt rate kweri stocking ebyokulwanyisa nene nnyo so Egypt awo yamanyi mu Buwalabu omuntu azonna ezibaddengawo Egypt population yayo nene era eringa Iran era America yebejiguza ebyokulwanyisa misailo ezimu tezigiguza kwenkana na Israel so kakati amawanga mangi gagenda kuba ku bunkenge tuyinza okulaba emikago nga gikyuka nnyo buli omu nayaga kanfuneko wenneetaasiza wano kuba America asobola okunkuba walaba Israel ng'erumba Qatar so kakati mistrust ne suspicion zigenda kuba nnene nnyo ku kino kye balabye buli omu ajja kumanya nti regime yo basobola okutta omukulembeze basobola okulumba ati anytime nga beekwasiza kye tuyita a conspicuous lie nga bebakoze ku Iran ti atomic weapon kyebekwasiza okuva eddanida naye nga bakyogera kuva 9 ti mwezi Iran ejja kubeekoze paka ne kakati tekolanga naye bakikozesa so bafunawo ekirimbo kyonna ekirungi kyomatiza ensi ne bakulumba papa kiyinza okubeera ekizibu naye okumega kwonna kuyinza kuva ki mukoye Vietnam teyali y'amaanyi ne America kumpi wa president nga 5 balwana ku lutalo Vietnam America netuuka okuddukayo nerekayo n'abasirikale lwakuwanvuya ki lutalo so kakati gonna amawanga agalwana na America gamanyi luwanvuye Trump emyaka gye 2.5 onagwako ng'omulala janga akyusa policy nga America evaayo bona ye strategy okuwangula nti ku byokulwanyisa kizibu nnyo bayina ebyokulwanyisa naye tuluwanvuye strategy ematalinga okufuuka kwa America akayinja mu ngato ne weeteri ba America omulala walijjawo nga ye superpower Bungereza lwaki yatukolonize nga yali ow'amaanyi
n'alwana India n'alwana Canada n'alwana Australia ye w'amaanyi buli abeera ow'amaanyi byakola naye ow'amaanyi bwe batuuka mu challenging ensi ebeera ku bulabu obutagambika entalo ziba nnyingi Ssematalo asooka agenda okujja ng'awo ba superpower baweze bana mu nsi America gyali superpower Bungereza superpower Japan nga naye ageewulira Ssematalo owookubiri Russia Soviet Union nga wali so nga bana bonna we bali kati awo wabeerawo entalo ezitagambika te superpower abaaliwo abayaga okukuba bano bonna abafutize muleme kulinnya kuba superpower entalo nezijja kati America ye superpower alina okufutiza Iran tafuna nuclear alina okulaba China abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.